Yes. Waliwe Bulanga? Tuli ba Bulanga. Okay. Motoka edemyesi ba nini emunani namu ewereire mwawo. Afande. Abasange no accident motoka edemyesi ba. Edemyesi ba twafuna accident. Tubere twakatuuka oba mu mabira koseibwa bali twamwidwaliro. Ekyatujja ku accident ezo okutuuka mu gavumenti bagala okola statement oba osigale Tofaayo wenda. ebyo twabijjawo Tofaayo. batusuubulwa Bene Maria. Eh.
awo. Yegwani. Nze ndi Musobya. Mbeera Kibuli. Kabenje mukafuniddemu. Kabenje oba mu Mabira awo. Tubadde tuva kuziika. Nva kuziika. Olumiziddwa ky'okusinga. Okusinga okugulu okwo oba kumenyesa simanyi. Naye ndaba kuzannya oba sikitegeera. Obulumi bulinyaawo simanyi. Kuba kyamaanyi kumpi ne waka. Ebintu byobadde nabyo by'obisigazizza? Essimu bagitutte. Era tugikubyeko nga yo tebakola ki? Ng'evuga naye nga tebagikwata. The one that iodine goes bandage. Dikutte muti ebaddewo mu ddwaliro kaggulo lyaleero. Tutandika okukola ku bubenje obuleeteddwa wano abagudde ku kabenje abaleeteddwa wano poliisi. Akabenje kagudde mu Mabira, abantu bawerako bafuna ebisago eby'enjawulo muli okumenyeka okulumizibwa era tuli wano tuli bakolako. Leero eddagala weriri twafuna eddagala n'ebikozesebwa nga yonna weriri tubakolako tewali kyebakoze. Buli kyonna kye twetaaga tukirina. Ebibuka balina tubakubiriza kwegendereza kuba oluguudo luli bize nnyo ku sayidi zombi ate kuliko ebinnya bingi, so tubakubiriza begendereze nga batugeredde. Dr. omuwendo gw'abafuna obubenje mu kiseera kino guli gutya kusinza ku statistics? Omuwendo gw'obubenje gweyongedde akuba kakati tufuna obubenje buli lunaku otakka wansi w'abantu 10 buli lunaku obwa buli kika kuva ku bodaboda okutuuka ku kano ng'ak'emmotoka aka takisi naye nga aviri buli 10 bagenda wabula buli lunaku. Zimaganda Patrick nkulira Jinja Regional Referral Hospital Children's Unit. Si obulumi bwe businga obungi omukugulu mpulira sigaza naye okugulu okulala kulyoki n'emikono mpulira gyonna giri kusanyalala n'obulago osobola kutaaninga sayidi ya ddyo. Okola mu Jinja Hospital? Jinja Main Hospital Children's Unit. Mobilize him and protect his neck, expecting maybe survive. We want to inject you some blood here that stops you from feeling pain. I'm waiting. Is it okay? I'm going to use what? Some blood to stop you from feeling so much pain. Not use. As you are walking, you will not be feeling too much pain. So, we are not going to use wood. We shall use something else, but to make sure you What's don't there? feel too much pain. I don't want wood on my The pain? body. Are you fearing the pain? No, What are you fearing? omukono guno omusawo n'oguliisa nga You've seen kuuma this. guno This is all blood. kuba eriza omukono n'omugulu. Okay? Okay? Musawo ayo ekiba kiwunda otantuuka. Musawo kola ky'olikola keikania obulumi omusaayi ayo okuntunga g'otantunga. Let me see the chiwundo. Just see with my eyes. I want to see how it is. Musawo ayo otantunga. Yokwogera nyingi. Olijja kukola musawo otantunga. Musawo ozende ebyokuntunga. Musawo otoleramu obwo obuntu. Musawo otantunga. Otantunga. Musawo ayo omuntu
kuntu ngabbe musawo wuzi njiidi no musawo wuzi njiidi heya njiidi hello wanje wuzi ndemye wuzi bana ndemye wuzi leka bakusanyalaze musawo bantungaira ndidi obulumi obwenamagulu ekyo kyo kituufu musawo kuntu ngabbe